mu bulamu bwange ne kesafudde ndifa bukadde munene agenze ku jahazi nesangayo Jamaica nangamba alina sikankadde mu grid simanya enjaga sikankadde mu grid nangamba bw'oginywako osobola okumanya ekifa ku nsi ne mu ggulu naye nga nginywa nga mmalawo omuti kakati mmanvaayo mu jahazi mpita went ku speak resort tozanga omukulembeze w'eggwanga ali mu speak resort kati bw'abaayo batekawo load blocker ya military kanadde balengera eri wala nga ndaba abajasi naye nga ate bwe basemberera ndaba people power konze kwe kusembera ogenda obatukira ddala nga ba people power konze kwe kubagamba nti guno omulundi bwe mba mu kisazewo tukikola ekiggwe kati nga nkwatako omu nga mujjako akakofiira nga nkambala awe nasembye okutegeera ndowooza nga bakuba nga batta nga bakwata kalambo kaabwe nga bakasuula kiruddu anti ngenza okusimuka nga ndi mu mokyale nsusimuse ndi mu mokyale muganda wange nkunyumiza eggulo nanywedde enjaga omulundi gwange ogusooka mu bulamu bwange nekesaafu tukyali kweba drugs apano olunaku olw'enkya tuli ku Hotel Africa na amasomero agatenneewandiisa muleete ba prefects babeere nga beetaba mu musomo ogwo abantu babayitiremu abantu muli eyo mulowooza okunywa enjaga olina ekyenjawulo ky'osobola okufuuka abantu abo batandise okuyiga ebiragala because they want to get confidence. So akati waliwo ebintu ebyo tulina okutandika okujja mu bwongo bw'abantu mangu nti bannange okujja okwasama bwe nti sina kumala kubaako kyennywa nze naabanga abantu nga butakisa agenda ku stage nga talina kyanywedde ate nga nze njigenda kati kiriza itize confirmation wemba nso gigendako nga sina kyenywedde n'omulala so gikola wegigendako so wali abantu abamu simanya bwenywa ku mwenge simanya sikansitya abantu ensonyi zinzigwamu simanya bwenkola bwenti injira bweti ebyo bisinza okusiba abantu mu busibe bw'ebiragalagala so enkya drugs apaana bagenda kuya ku Hotel Africa so gwata newansi jangu wano ku CBS onoonye ansebunya ekintu omirenga kukola ki okimaliriza kale tubaniriza amakyago nakola mugamba mutya ye kansule muri bulungi